Nina kuba nalina omukwano ebyo nanga sibiraba. Lwakuziba amaaso. Yes. Alina olugezigezi lungi. Ne because I loved her nga ebyo nasibifaako. Kati nga tutuuka ku Monday tutuuka. Okubira ku mukwano gw'omukyala wo like your girlfriend. Omukubira omubuuzeeko ng'essimu teriiko. Ku makya akivaako. Kubeka ongeza essimu teriiko ng'akivaako. Olwokubiri essimu teriiko. Olwokusatu we tugenda ku makya nagwo essimu nga teriiko. Ne neekaza ne ngende wabakojjanze kanembaga ne mbalimba mboli mulwadde. Bamutwala wawe mutali yalwala. Ankubira kiro saawa 4 saamukwata. Ampulira obusungu answaza bwana nasula naye. Namukubira nkira ku makya mugamba aha. Akite wadde onako tumanya ngamba reason nga ya kisiru nyunyunyunyu nga tosana limba muntu ategeera. Omutute wa maama oba tewamutwala? Kati nga nkyatidde mukuya maama omugamba nti leeta omukyala. Nene mugamba ngenda kukutwala kati wali ugenda yogerako naye kojja ngo munangamba mwande mukyala wasoka mutwala wa maama wasoka mutwala wa kojja kojja we ensonga biki mugamba kati netukika ne kojja kwa sente weziri biki sente yiweri nyingi si sente senenga sente ngamba ojja muleete waka tusoke tumulabe tugende naye shegede nti kale kati abo bayise emyezi nga tugenze mukanga mu bisiza myezi ng'ebiri oshegede kati mwana yatuke sana akyukembeerazi gwali okubira wandi bize omutakwata kali nga tanso chuka mwe ali nga dawo wakanta nso gule ebintu wala mutanso terera shegera mpiki nzuru alabera naye kati nga mutanso bera serious bwana wamwe mwanga ndaba bambya yali gaddi masichakwana nakwana bya kisiru ngina mushori na nefa saa manyinyi nayo wange shegera kati ngoma no bwenzo bw'ekisiru nga nabwo asiafuna namba za bichi nenga ali nalimba funa nga bagalo okwera ba wali wonna ninga nsonga yena linyinono ngampya saa mukitinga ku ngampulya mwagadde nnyo ngampulya njala na focusinga kati tutukona ko bali ugenda mucha wa kojja bali tugenda lwa kusatu twasemba okugera lwa Sunday ninga tiyandika nga ku pressure era abantu tugende shegere kati tuse sera mbedde serious tugenda mukubira kusane mugambo genda kwambala kyo inengo yempavu abafe balokole biki inengo yempavu zo kwambala nti inawo ne sirupya mwaka kankuyo goyo inengo ikite ikipya engate empya shegera naka side kasawo kabachala akapya shegera nane mbigula lipya nga ya tugende agenga yambadde ebi kye ya kirungi nnyo nakigana mu kibuga kati nga tugenda lwa kusatu nti yesawa mekanti kumacha mala ino rugezigezi nina kuba nalina omukwano ebyo nanga sibiraba. Lwakuziba amaaso. Yes. Alina olugezigezi lungi. Ne because I loved her nga ebyo nasibifaako. Kati nga tutuuka ku Monday tutuuka. Okubira ku mukwano gw'omukyala wo like your girlfriend. Omukubira omubuuzeeko ng'essimu teriiko. Ku makya akivaako. Kubeka ongeza essimu teriiko ng'akivaako. Olwokubiri essimu teriiko. Olwokusatu we tugenda ku makya nagwo essimu nga teriiko. Ne neekaza ne ngende wabakojjanze kanembaga ne mbalimba mboli mulwadde. Bamutwala wawe mutali yalwala. Ankubira kiro saawa 4 saamukwata. Ampulira obusungu answaza bwana nasula naye. Namukubira nkira ku makya mugamba aha. Akite wadde onako tumanya ngamba reason nga ya kisiru nyunyunyunyu nga tosana limba muntu ategeera. Yanimba ebintu by'ekisiru. Kali yaki nimba mbu alina wawe mu kyalo Luweero. Ndo oli omuntu ayogera mu background musima amugamba nti nakuzongo yambala bungi ngogende Katooke ngamba yesu yanti nkiwulidde najja mtu yakangamba nti ali wawe mu kyalo ate wawe mu kyalo Katooke nemenyeko omutima nti nenkivaamuzi kasana kitegeera tiyanimba ya disappointinga yali nakitegera lwakuna olw'omukaaga netwawukana mu butongole yankuya na simu kati ngolwa nsaba sente mbwe ate zivewa mu kyalo ate nga nawulidde nti ali Katooke ate ngamba ali wawe mu kyalo ate nsaba transport amuleeta mwawukanye ozaako ki utwayawukana nenkita mala ebbanga ngandi bwentyo tankutambuza obulamu nefokasinga ku art ne shooting zange TikTok tankokola ku ne bajoze Kyakala olwo natandise okukola ngeri nayitandise okukula yes nkozeko video n'abayimbi ab'amaanyi
Gravity. Ya nkozeko ne Gravity, Green Daddy, Henry Mwanje. Nkozeko like n'abantu abenjawulo. Nalikawa wa DSTV ne bankubira ba Power Magic. Ne bankubira ko nga bandayo ku KBS. Ngolo KBS mazeko emyezi nga 9. Bankubira ba Power Magic. Nya ne shooting na batenga yawe ibi bya kasente. Bakwine byafu ebye Uganda bindi byano dio. Okola webale. Nelinga bya kasente, buli sini kasente. Oshegere. Era bankubira nali simanyi nti nabebona. Na ulianga like it's a miracle by the way. Simanyi na jibajja namba yange nabitegera luvanyuma nti bajija ku maiti. Nga tufunza sawa zino. Yeah. Obifunye muki. Sawa zino art. First of all, ndia ku art. I'm eating on art. Baganda bange mbakwasaganya kusoma gye bali bakuba art. Oshegere kiganye bakubiranze. Abewa kama mama tayo yakavanga wendi. Awo tudda. Mama yakwenyumiriza mbi okola yali tabyagala. Yeah. Right now she's very proud of me. Olw'ensonga nti alaba omwana alina walaga. Olugendo lukola ki? Lutambula. Kwa omwana nga ali independent like I ngazi ngegena kulamu. Nti gwe bali banyoma ku kyalo. Sasa nongera ku kyalo bagamba serebu yazera we ntambula naye. Oluvimbo lwali alokaloka. Omuntu agenda ko naye mu kibuga. Baitu neje tulakushayira bagana nkusomere yegaba. Nga wempita yosigwe na ku TV yo TikTok yo kuli ya twatula mtaxi nga yes mauli amanyaza muganze sirinya taxi nawe mama na nimya konze tonkubya ampe wondi mukadde emuga ize tula mtaxi nga unaba maina and she's very proud of me. Nga tumaliriza kizibu ki oba nandi kubuziza mu bulamu kicho olifa tewerabidde gwengabwe Chendiva terabidde nalike nga twakagende kachiri eyo alawana myezi nga gumu mali omuntu yali best friend like family friend yali family friend nyo kwa yajanga neri ekirikanga tukyabere ekirikanga ajya wakana bila weekend game wichi kati yatuzijya tugule kachiri nayenga ane kintu kyandogera ke kyankabya n'amaziga until now ekyampisiza ddala bubi because nakulirwa nga ndi mwana wa bisambuza bichi kati yagenda ngamba nti yo mwana wo takyabuza nenga kuchawo kyo ne wantu we nali nkyama ne tubabuze tulya n'ekyemisana ewuwe nina ngamba simubuuza neeyisa bubi bichi ali muzee engeri nti yali tabeera waka ye muntu wa safari nnyo ababadde waka ne bayimugamba yali so annoyed of me yambogolera nnyo ate kyayisa ekitabangawo ekinkaabya nnyo yakya like kino sinkyerabira sirimwerabira era ne mukama nsomye newe ngenda ku kyalo ngo yagamba sibuuza simunyegera ddala kisi kirungi and I was like kyali kibiri si yandi kyogedde wanga yakimanya nti gwakigamba si yanzaala wangobe waka obusungu bugwawo ojja kuggwawo mu maaso awo nenga it's one of the things ne byesirabira n'olunaku lwe bannongoosa bwakyusa obulamu bwange era bwakutereezaamu bwantereeza and right now I'm moving. Sawa zino akwagadde akusangawa? Sawa zino anjagadde mbeera nansa naye osobola okunkwira ku namba zange ez'essimu 0708 44 70 07 eri ku WhatsApp eri 0708 anamunya ensanvu 07 nkola ku mikolo yes yakukwana mirimu ndi ku mirimu osobola okunoonyeza ku namba eri ku WhatsApp onkubira anytime ne gwa mwenda gwa kiro onkubira sina buzibu MTN eri 0765 75 nkola ku mikolo bwakatumwa nkola ku birthday parties ku somero ekibi byonna kikola na entertainment kyonna mukolo gonna nga gwa kusanyusa mbikolako bulungi imbaga kola bulungi osobola okunoonyako ne twogera olina kivulu olina kyotegese otegeka kivulu olina comedy night yala computer comedy namba kola nkona ku namba yange 0708 4470 07 eberako buli lunaku era nze kenina ajukwa akadageka olinayo omwana mwana ajja omwana ajja amina mukyale waka yali nedda baba sasa zino nkyafo kasinze ku kitone kyange tusuubire tusubire anytime from now ajja anytime ekigambo ekisemba eri omuntu ali mu kikula kyo omuntu ali mu ndabikayo
n'oyo omuntu ali eyo agamba nti obulema ki buteesobola. Obubaka bwange eri like nga babayita ba little people oba abantu abampi oba abantu bali mu short stature. Teweenyuma oba oli mukyalo oba oli musajja, stand as you. Oli muntu wa bulijjo though just endabikayo yekyuka naye endowooza tekyuka. Obuteesobola ndowooza nesindabika kitegeeza nti tukole nnyo tubeere independent. Work hard. Tutwale nnyo tusuza nti wobeera nti mu interview naje tukoze suuliddemu ng'osaba. Suuliddemu ng'osabiriza muntu. Yani saa zino nze muntu atabeginga no. Ekyandireetedde okubeginga wali abakinkolerako era nkyebaziza Mukama. Mwebaza nti tinemba nyina gyendi ng'omanyi tutambula bivulu ebyenjawulo. Tegeera. Yandu oli yakulumye n'osira nya muntu gwe bantu beso okuya ne bampeereza ssente. Kyekinyamba kyokka nenga saayagala n'enteekateeka za Mukama nti yannyamba olw'ekyo nantirawo support eri ebbali. Era nga ebigambo byange eri abazadde mwena gye muli bambi twagale nnyo abaana. Mwana baba disabled n'abamuzibe tawulira takola ki yagala omwana oyo, you never know kikyayinza kukola. Wasa zino nze mukulu ewaffe manneeyumiriza mutyo n'ekiganyi wakabankubira oshegeera. Yabankubira omuntu omwana sazo nsookwata emitwalo 10 n'engisindikira mukadde. Kitegeeza nti yali tasuubira oshegeera nti kitegeeza nti twagale nnyo abaana tubawe ekirabo ky'okusoma. Omwana ali disabled tolina kirabo ky'ogenda mmuwa ky'okujjako eky'okufuna. N'omukolera ebyobugagga bingi ojja kufa bimutwale kutasalwana n'abaki n'abaganda abo oba n'abaganda be abaana ba Luganda bo nti kitegeeza kimu ekirabo ky'okusoma teri ali kimujjamu. Ate mwagaze Katonda. Mwana mwagaze Katonda. Abaana baffe tubakulize mu ddiini tubagaze Katonda alikula neye entiisa munda mu ye y'okwagala Katonda. Era nebaza mwena abambeereddewo mu kusoma kwange mu bulamu bwange bonna. Bakojja bange bamama bange bonna abanjagadde. Mama wange taata wange mwena mbaagala nnyo. I really love you so much. Uncle wange Sekyanzi Peter, I really love you so much. Neyanza taata okumbeerawo mu mbeera yonna. Yegwe muntu gwe nkuya n'essimu wa mwenda gwakyo nga taata yonna siibye enjala. Ekyabiri ekisoba ku ssimu yange. Taata nkwebaza nnyo webali nnyo webalire ddala kunjagala. Nebaza mama wange Nalongo. Kyeswa Nampija Topista nkwagala nnyo. Taata wange Kyeswa Salongo. The only man. Taata wange omulungi nkwagala nnyo. Bajjajja bange mwena besitogeddeeko mbagala nnyo. Nentubira ku musajja wange Alex. Alex nkutumidde nnyo kajjambo taata. Utumidde nnyo taata webale kunjagala. Webale na kuntambuzanga kunvuga buli wamu. Wili. Alex omusajja wange nnyo. Roger Singana Dembe nkwagala nnyo. Uncle Mighty. Manager wange musajja wange nnyo. Uncle Mighty nkwagala nnyo taata webale kubeera na mutima gwagaliza. Webale kunyingiza mikolo webale kundaga kiki enyinza kukola mu art. Nakunyongera kugazia ku kishone kyange kwebaza nnyo. Musimu siramu nkwagala nnyo nnyo. Namwena bafanizi bange ddala. Abamfollowinga ku TikTok, Facebook, YouTube. Teka Salongo Ntuluntu. Salongo Ntuluntu. Ntuluntu kiri NTULUTU. Kwagala nnyo mwebale ddala abamfollowinga abandayikinga n'abampa ku mirimu. Akasemba. Yes, thank you very much. Akasemba. Ke kasemba. Buruhani akwatagana atya n'obulokole. Buruhani ndimanyi Musiramu. Wekyajjira nti nakulya Bukojja family abalokole. Ayina kyangina asoma na Christian school. Nti God cares family abalokole. Nti nsomedde mbalokole kuva buto paka sikembe tutosa butachuka. ABM Media kwe tubadde agange Abdul Musoke mwongere okusubscribinga okusharinga mwami nabadde n'emboozi ezimba tujja mweyongeza maaso nga tuleetedde omukyala basibudde.